Waliyo meeting zako David Lutalo? Si meeting ako. To meeting ako. Nakola interview ne David Lutalo. Nayogera ku nsonga zo. Bali bagamba mbi yakuloga. Onyoze bugoti abuli akatinze kambi gambe. Abantu bali bagamba David Lutalo yakuloga. Mwina ye mwali. Tenze ngana Lutalo na Dimayinja. Nja umanya n'abakulogo bamanyi nayo kyakuboge. Kuyogambye Lutalo na Dimayinja. Oyo namayinja agakuba akuloga kuba amayinja. Lutalo na Dimayinja mtamuyimba temuyimba kyekimu like Basco mulaba sekerera onyonyera kididi aseka bamayinja kigambo akyogedde okubadde twateesa ne tutana ekinyakula ne twetana obugaluga ovudde ku mwenge ntamvudde papa bano bamanyi ali nagenda wayitawo ndowooza ennaku nga 3 nanywa amawola aga ate mbadde nfunyemu ka vibe ko mwenge biki naga kati aguvuddeko yakava ku mwenge mirundi 10 guno gwagamba gwa 10 omusawo yamuwandiikira kuvadde anti kakati yakayinayo anti waliwo agamba mbu wamubbako akakima ajja akanuno bali akabba naye nga akakima kalimu mu mmotoka nga mufuna accident ebyo just kyali kigambo nga bwowulira gwalina akakima bayogera bingi nnyo bajja kugamba bingi. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleeta side effect era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni mutyo ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munnakyo therapies osobola ate okukozesa ebintu ebibwa. Welcome to Shalom 256 is happening wetugamba kasura ekigambo it is happening manya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatana batagwa subscribe ngakadeka say so that you get notified each and every time ubenga to missing kintu kyonna eyakanda bokusose yakafuna wifi yakava mu kome yakava mu dwaliro nego bakato okuveruzira nzo gamba kati atobona nyayogera nga bamusiba mu covid na kulabako nokulaba nga yakwetegereza ganyi tyanetegereza nze Shalom Haddad Kawesi gwe mukabona ku live Shalom 256 leo ndakulwa musabala sibanze kakuset naba sponsor banga apya abanega nemwe abagala okulanga nange bayita enamba izo siranga basawo baganda siranga baseeka wali musawo muganda tokuba ku simu eno bambi obaseeka 0705271973 agala okubanga tulanga fenna aba ideas ni care basangibwawo Chiria Charlie Wadia Road opposite Trumpet Station balongosenga to shoe cleaning repairs sizing agule ngato ngate kutuko banga neno banga nfunda bajiwa size entufu bajisako sole era bazoza bazitime waka boza ne carpets kwa 0770523920 beba ideal shoe care abasangiwe Charlie Wadia lero nino omukisa ndoza guno mwaka kwenda ba mwaka gwange katonda agundaze gugo wageze olide watandise doggejeko ekomera lya kugezeza bayo kusibye ko kididi ate basibanga ko bagezaka obako machibuye nako machibuye munange ate nokunta nazinira abasirikale ku parade ne bantane bannange bonaye bankute nabo ojukira face yo yali anchaliro yogola boyo face yo yenga yanchalira yali loko down nga sinakuba kati wali amanyiro ko down bansanga kudduka nga ngula munanansi kachini bankuba tiyagasulu nasoko mulira ne bankuba tiyagasawo nga papala nagenda nkawa police anati nalingira nga ngano okuntwala ne bagamba gweti bannaye nakakanira tiyagasukolo na moyo ku parade ku macha ne bampita kididi batu itafena fena nga batu kuto ku parade kati ne musirikale nandaba nagamba ate gwe bichi nuga nze munaye ndi dancer nzina nazina mu video ya Kenzo ya family kajukira ndiziri mwera kachima mwendi mu video ya kachima mwende nyimba za Kenzo mwezi enkadde zo mwende za tipusizi mwende nga nzina nali dancer bali za ujja live yampanga emirimu
kati ne bagamba tuzinire nasika slide omusikale naawunga nagamba yagamba ono byaze nabo bonna you go get your things go back nezo slide zosika zitavaayo ezo zosika kiri kulanga we filambo zika slide zosika nze nonze sikira ddala nzadira Michael Jackson era ekyandetera ekyo lwakuba yafaani nga kali kamuddira embigere nenga tiwandibadde mu bintu ebyo era kyekyandetera okuyiga slide nengisika era njaggisika paka so nakola lero tulina Kididi mu muyimbi mumumanyi ate tetuli feka tuli ne Ronald Alimpa ogatako kali ali kuku nanyini ddoboozi nanyini lyo ye agamba yalitandika nawo mu Uganda ddoboozi tatera kola interview naye atuwadde omukisa Katonda mulungi nagashalu njaga tugayemu ku mboozi eno tumyemu mpola kyensula munaye agenda kunyumira nnyo Kididi gwajja okwanjula Alimpa nze kati nyanjudde ggwe kati gwe yanjule Ronald Alimpa Ronald banaye mulaba naye yeyanjudde dda anti niyo luuku niyo ya nkugambye guno mwaka gugwe tomulaba mulalamu ogolaba bamuyita Alimpa Ronald ng'erinnya lyakyusiza guno omwaka bamuyita Ali kuku era gogamba Ali kuku oba kitegedde Alimpa Ronald gwe tulina mu nnyumba munnange ye mukwano gwange gwe mpita mugaya sooko jje nantawanyamu nange ne mutawanyamu balanga muri mwenna muri ba mukwano nnyo ekitagambika lwakuba nti munnaye era tutuukira okimanyi ab'omukwano era bebatuuka ne bayomba ne baddiŋŋana ngamaze okubintu byamwawe bakutte tuddiŋŋana ffe tusobola kwawukana kati omukwano guno mwagujja era endongo eno ajja kugamba yuwe wakati ono ayimba amaloboozi igwe kyunyi ebaawo gy'okuba tewalagaana ndongo mugenda kuba kino paka kufa nera ffenna tuli mu new generation singa era onsanze ne Wile Mukaabya wali badde weewuunya nnyo noga kid kyajja kitya Wile Mukaabya wamusanga wa naye Alimpa sikyatuweka ye wena Alimpa nyasooka okuba nze yasooka of course nokola ne video naye kuologa omala kamda kubanga ku TV ku KBS okosaba nkuwe naye ali nga babagaana n'obbagana temukuba kayimba ako munne nga babagaana n'amasimu bali bagafuna nze kankubulire nze kati waliwo DJ wakuba DJ mwera video yali akolawo abanaye DJ oyo manager Khalid yali munzijukiza DJ Brian obadde olinga mumanyi yaŋŋamba yali akulira amabala gawo yajja nanjatulira nga yasange mukange paki ziranga Kididi no bujo nyanki njagala okugamba okyama Jeff Chiwa yampanga sente obutazanya luyimba lwa sente nina ne mugamba ebyaddala ogenda kuinza ya teru ziranga ota nedda simanyi njogera mazima nati gamba ati babagaana nga abasinga oluyimba olwo lwakuba nnyo abasinga ne babagaana kati n'Alimpa yennyini ono golaba waliwo era naye abamulemesa kyembadde nzijjako wali abalwana Ronald Alimpa bangi nnyo nga okuba akayimba ka Alimpa esimu evugira nga miliyoni ogirabe tokaddamu abayimbi nga balina ebikono mu mijja ya Uganda wano Ronald n'abamuloga abamanyi Ronald Alimpa tusanyusa okulaba nange bwenti gy'obulidde TikTok yo mbadde ngifollowinga wayongeddeko erinnya kandi kusomere wano bayinza okugamba nze alizudde nzekka erinnya eryo kansome wano Ronald Alimpa ana account ngifollowinga naye maama ate mwina agafollowinga baaka mwako wabawumbwa kaayo Ronald Alimpa waliwo akawunti empya waliwo na akawunti empya Ronald Alimpa omulalu waliwo ziri akawunti ziri soko zirabe waliwo enebbiri nabeera nene empya ate kwene empya komutagenda kana akayimba akapya akatambula amwerumye walita mwerumye lwaki mwagikyusa anti kati page ya Alimpa eyo eriko Ronald Alimpa omulalu page za Alimpa nnyingi wosakingo zaba nnyingi tozimalaawo nnyingi buli azuuka ku makya abaako gyakolayo kati kolo nze nakeera ku makya nga nze Kididi kuba page nzagirwaninga nzagirina just nenkikola nze nenkigattako nga kyekiri mu kutrendinga nga kyekiriko nga njagala eyo page bagizuule mangu kyobola ne following yayambukirawo eri 10,000 neyambukirawo nga nze kyenjagala bajawule mu page ndazo nezikola Ronald Alimpa eziriko nga 50 ennyingi kadeni baberenga page eyo gye bafokasinzeeko era natuuse nenkajjako nga ndaba follow abe tukoze tubakoze eki ko twali tupromotinga luyimba lwogambye mwerumye nga ate kyekitambula Ronald Alimpa mulalu nga njala balaga ati omulalu yennyini yakola ki yapostinga ate bibanyumira yatereza mu abalamu omulalu
nga namwe mukisoma era n'abamu mu komedi bali bajja akituufu toli mulalu pulani di mulalu naye kati omusajja engeri gy'atunula mu sogamba mulalu anti ekyo kye nali njagala mbakakazi kati bwe batufollowinze ne bategeera we tuli ye page entuufu kali gye baliko kino lona gy'alimpa kino ne tonna kubuuza ku batulaanya batuwuliriza alimpa so obuze kwetwa n'atuwuliriza abatulaba n'abatuwuliriza mbabuuzaako mwenna gye musinzidde okubanga mutulaba njebaleko gyonna gye mukola amannya Ronald alimpa nga mbaniriza nnyo mu mwaka guno omupya era nga mbagaliza emirembe n'essanyu guno omwaka omukadde gwaggwerako na gyalimpa nga bakutaddeko ekyobulalu omu oba alina mukyalawo byavawo n'akikkaatiriza ng'asaba buyambi tomwana buyambi naye kati osaba ekyomulalu obuyambi awo nabo basuulabo kyateeka nyo ekyokussa nga bagamba mbu oli mulalu ekyo kigambo nga we baayogera enkiba kigambo nga we boogera luminati kigambo nga ekigezaako okunafuya omuntu era nze sikiwa makulu y'ensonga lwaki nakozesa supiidi luli mu kusooka saayogerawo mawulire gonna naye kati guno omukazi we yavuddeyo naye naggumiza neŋamba kambalaga ate teekeyo oluyimba so abantu abo bo baba n'ebigendererwa byabwe ebyenjawulo byotasobola kumanya nga ggwe omuntu omu omulala kati omukyalo yavayo mu nakola interview y'omumanyi mumanyi nnyo tekikuba mu kiri okubuusabuusa n'ogaana olaba mukyala we yennyini yayogedde ffe abayeno mu public tukiwa ekifaananyi ekyo mukyala we yayogedde kireka kituufu mukyali mwenna anti kaakati amaka oba obufumbo nsi nnamba akati ebibeera mu maka bibeera bya mu maka oba bya waka ebyomuntu ebitottolwa kaakati twafunamu butakkaanya ng'abantu genda okulaba ali ku TV naye wamwekanga bwekazi ku TV yes ebyomukyala Kidu wabeerako wamanya nga agera ku TV omukyala okuvaayo n'agamba mbu ate nze bamukazi walimpa simanyi nnyo na mukazi we kubanga nze muna era ntera nali mulaba naye nga yamonda jasinga musanga naye we yamuvaako siba biyingira mulaba bulabi bya mukyala we nze mmanya ati mukyala walimpa yali amwagala nnyo kuba yaŋŋamba amwagala nnyo gwayimbira akayimba ka Jessica akayimba ka Jessica akayimbira mukyala business ndala ali yajasi akuliyetinga kuliyetinze naye ng'omukazi ebibyenze omukazi yankubirako bobe namba yange yagijjawo aba ku TikTok nankubirako ndi wano emakindi ewa Everboss wano kalenda mbadde njagala ku alimpa oba alimpa tomumpadde mpa ku face yo nze ne mugabo gambi beera awo mulaba nja ngenda kujja naye oba ngenda kuddamu kubira nga simulabye sadda mumuuliza kati onagenda mulaba ku macanga ali ku mawulire alabisa musajja nga wali omulalu nange natuuka e Kampala najja bangamba nti azima kindi natuukira awo kalenda ne ndaba Everboss nagamba mukyala we yabaddeko wano ngamba naye waliwo omukyala TikTok eyamututte katumukubireko essimu yagala okwogera naye nze mukubira essimu njogere naye ne bamukubira omukyala najja nenjogera naye nagamba nojja kwongeza ku divorce angu nagamba nti omuwala yagenze mu kyalo naye nambuuliramu nga ye bwe yamugambye ebyatutuuseeko nyambuuliramu n'engeri gyawulira ku nze nange ne mugamba ebyatuuseewo n'engeri gye mpuliramu ku ye ne mugamba naye temwandikoze mawulire ne baŋŋamba bwe mba sibawadde buyambi ku ezo wiikisi 2 ezibulayo omwana oyo okuzaalibwa nti bo bagenda kukola mawulire mama Fiina ajja bawa ku ssente wamu n'abayimbi abalala
nze kale nema mugambe we mutyo awo mugende mu mawulire naye nze mbadde nteesa tumanyi genda mu mawulire agenda okulaba nga bagataddeyo bakoze interview naye ng'ate ebintu ebyogerwa birala nnyo ne ku byentegeera oba ku byemmanyi kale so yanfuulinga ku bigambo bye yali ayogera teyakuuma kigambo ki naye nga olubuto lwo lulwo ekyo simanyi kuba nze siri ye yamanyi oba lwange oba lwa kidi nja kukuba ebyo ebinyo balwange mukazi ono ali wali omumpadde soloba olw'omulala yenna wali omumpadde ate gwe munaye kino nno kyagala okunsirikirako amannyo buli gwe kiraba n'olubuto kigamba kale nze lwange nzaala bw'ozaala alimba tozaala kyogamba oli mukyala we yasooka siga wamuzaala mu lwali lwa mulala oli yasooka ate oli mukyala nze ndi musajja kakati ye yazaala n'agaba omwana kati ye waddemba okumuleeta bw'aba nga yeekakasanga wange nze nange wendi kati bo baali baagala buyambi obusaba mwali tembeera mwenna tuka okusaba obuyambi ali tubeera ffenna just tebwali buyambi baali balina bye bayisaawo naye yali agala mawulire kidiba twamiriya mu nsonga eyo omukyala obutajja mu mawulire nze omukyala nze mbasoogera naye nze omukyala simanyi ebyomukyala sibimanyi nze manyi alimpa omukyala nze nange enamba yange okunkubira nekanganya ati nze mukazi waalimpa nali manyi oba mukazi wole yasooka nimugamba mukazi ki nangamba ono mukazi nannyonnyola bulungi nemugamba ono bwati ne bwati ati nebyolubuto nali sibimanyi nabitegeerera awo nze ono yakoma kuŋŋamba ati omukyala yamubba ssente mbu yamubbako ssente yo ng'ali eyo mu kisombivvulu ulwasemba okunyumiza ku by'omukyala we ngo alina ssente ze yamubbako awo n'azitwala so kati olwedde baali bakyogerako dde emabega nga bagamba alimpa kati yajja akikkaatiza akozese ekyo nga advantage ayise ebigendererwa bye ng'omuntu era ne kwolwo ye yali ataddewo eyo mission okubyogera lwakuba nti kwolwo saayanukula mawulire ago ate era naye kwolwo si ye yagenda mu mawulire yakozesa midiya ndala naye kati ngamba olubuto olwotaluzaala nga kuba bali bagamba lunaatera kati ye omukyala wamwezaako nga yazaala tolulondoola ddo alimpa talulondoola ate nga ndulondoolerawo kuba lulwo oli mwanawo wama lulwe amanyi emirundi gye yegattanga n'omukazi wange bamuleete buli weyebowangamu nga nga tamuta ate yali amwagala bakazi be yasinga okwagala yali amulaga nti amwagala ono nga tumunonya olusinga abula ng'ali mu nnyumba we kinnamba tebaggulawo baba bakola ki sirina buzibu na lubuto era siri wakugamba nti oba olubuto lulwe oba olubuto si lulwe nze ni muntu mukulu nali nzaddeko nina omwana wa myaka 3 ate nsobola obuvunanyi naye nsobola kwalimpa aba muntu mukulu mba muntu mukulu kuba kyekyo kiriwo omanyi buli omu wakoma wakola ki omuntu wakoma wakola kati tuba bakulu kakati sijja kugamba besirina naye bw'abanga wange nga yeekakasanga wange amuleete kati esino tezibaako amanyi nnyo gye yandeka nina ewange yabakusanga gyatuddeko katoni emabega alimpa mwaka gwali yali 2010 emeka 2022 tuli awo tuli mu Uganda etunyiga tulina ebizibu byaffe covid atutwala omwana n'ava eri n'akuba olusuku lwa sementi covid yali aweddewo yaliwo omutaamusaamu covid fa abaamu ku bataata yali aweddewo covid fa abaamu ku basente nina bano bajja covid aweddewo gwereddewo ddala covid ng'osoyisawo oluyimba olwonga lwayitawo alwayitawo era nga maze okukuba kijjibu nakuba nnyo namala zina nnyo n'amazina amangi ennyo n'amazina mangi ono tabijjukira nawaganya olimba vidiyo yamala emyezi 3 nga kwali ku YouTube nga tewali agiraba oli serious namala kuvayo nenkolaka vidiyo yali ennungi nali nagikwata dda nga yandibirira dda ku YouTube audio ate yamala emyezi nga 5 kati bwogata video ne audio twali myezi nga 10 oli balwagaana namala kuyiya nnyo
n'olusa walusaako ebikolwa abokusalama bonna bagamba waloga bulozi bali balowooza lwadiba balemera ku luyimba tuli awo okuya oluyimba olusuku lwa seminti banaye lwatta abantu olwo lusuku lwa seminti anti oluyimba olweyongerako buli ddakiika kati genda kaluli miliyoni 10. YouTube yaliyayo YouTube yoyiyo base zigenda wa muzungu soko yogere kati awo tutuusa kati awo interview YouTube natandika ne manager netufunamu obutakkaanya nga sinagwa ku accident kati twatukoze endagaano nga ya myaka 3 endagaano eyo yaggwako mu Gwokuna omwaka guno guwedde 2025 naye nga manager ya handlinga buli kimu ekikwatagana ku internet eyange ng'oggyeko banaye ebintu yongeza ku ddoboozi tubyongere bawulire ebintu ku ddoboozi ali kuku erinnya ppya amanya go buli lunaku gakyuka eba vibe manager twafunamu obutakkaanya nga bwe mbagambye nga tetunaba kugwa ku accident twetwagwa ku accident tetwaddamu kukwatagana oba kulabagana teyaddamu kujja mu ddwaliro paka olwaleero naye kati nze namunoonyangako ne munoonyaako naddayo ke mabegakaawo ne mugamba njagala tuddemu tukole fembi yali manager oyo nangamba sirina buzibu nze wendi ndi fine kati guno omulungi omukyalo oyo yagenze mu mawulire nagenzeeyo anjagala okumanya oba amanyiiko nangamba nti tamanyiiko nakubira bannamawulire nenjogera ne bajja ne tukola amawulire naye kwegamba ki kyansobeddemuko bwe beera naye ndaba tamuka bulungi kati so njagala agendayo mwebuuzeeko bamubuuze ki ekigenda mu maaso tunaddamu ne tukola oba tetugenda kuddamu kukola manager ono endagaano wegweddeko magwedde mubadde mukyali mu terms obadde okyamuyimbira obadde okyamukolera mbadde simukolera ng'era naye tankolera kati ono kyayagala kufuna agundi YouTube ye biki abire kubeera kyekisinga obulungi omutwe talina bintu bye byonna byonna oli yabiina ate nga yamuta ate nga ziri awo zihanginga kyagezaako okugamba ate era saakolayo ndala olw'ensonga nti nali nkimanyi nti ebbanga eryo lisobola okuggwako kyosanga we liba liweddeko asobola okuteesa oba nze nenteesa ati endagaano yali ogisomyemu ng'ogasenga konta kyebeweddeko social media zange banaazinziriza kyali mu ndagaano ekyo kyo anti kati endagaano twakola ya myaka 3 eyaweddeko last year yes akitegeeza bweggwako tuba tulina kukola ndala oba okwawukana anti netatambuza endagaano ezozikkiriza muyinza obba mwalimu tugenda kuyimba ne social media zonna zange netuba nga contract kyeweddeko zazisigaza oba si kyo ozigule mwalimu kawaayiraako mu ndagaano gye baakuwa mu ndagaano eyo nsuubira nti mwekali naye nga sinnaba kumalayo emyaka egyo 3 teginnaggwako naye singa giba giweddeko tuba tuteesa buteesa okuddamu ne tukola oba okwawukana okukisinziira mu ngeri gye tuba tukoze oba gye tuba tukolaganye mu myaka egyo 3 nga mukola ki nga bulijjo temukola katuddeyo kayimba kaffe wali nga tonna kuyimba Sindon wali wayimbako wali ennyimba zali olina oyimba nga tonna kuba luno kabunamawanga natandikira ku luyimba lwe baluyita Abafuna ne Spice Diana terwali lupya olwo ne Spice naye manyi mwalukuba omaze lwazuukuka buzuukusi olwo lwasooka lwazuukuka lwali lwebase neluzuukuka ejjo walabidde ebinene mu ndongo omanya n'ennyimba ezebase
Lwali webase Lusuku lwa Cement ne. So your first song lwasooka okuyimba lwali na Spice Diana. Yali yayimba nayimba dda. Omusebo yali yayimba dda. Lwero nge nasooka okuyimba ne Diana. Ng'obeera muno Makindye oba olina gye wava? Oli ajja kubuuza wano gy'alimpa yavaawa yazaalibwawa ajja atya okuba ng'abeera Makindye? Okugenda Makindye nava Kawempe. Bakuzaala wano Kawempe? Okuva e Kawempe nava Bweyogerere. Okuva e Bweyogerere nava Gaba. Bakuzaala wano Gaba? Obuuzizza we nava nti oba Makindye wajja otya? Yayiribira okuyiriba. Gyali oyiribira. Obutawuni bwe yatambula ng'ayiriba. Baga kati bwe mbuuza nti ewammwe awo nsobola okugamba nti bafune. Ate kati enkuba ekima kino tuli mu ntalo. Ejo mikisa. So welcome back to Shalom 256. Mbajjukiza ogenda ku Bivu Organic and Natural Health Products esangibwa mu Mengo opposite Masengere. Obanga wali kwa Mukasa Road bakuzira emizo 752 60 24 27. Bajjanjabisa bagamba emmere ddagala bakunamba eyo anasanya sezi atima alaje magumba game katwala mama nesenga obenga oterera mpola mpola. Wetukomye obadde oli mutunnyonnyola. Tuvudde kati eggaba twogedde ku management yawo. Okuba oluyimba twandise okuba tulaba atamuloboozi agava nga bagamba oluyimba yayozezza mu lwa mugenzi oluyimba si lulwe. Eyo yali mpulira gye baawuliramu. So kisobola bawakanya. Naye ng'oluyimba lwo lwali lwo Lusuku lwa Cement lwali lwo gwe yaluwandiika nga lwoba wawulira ku lwa Moze Radio bwenyongera okujasita okunyirizamu Beach Fine. Nawe nali sinaaluyimba era nali nyimba ennyimba endala naye nali siruwulirangako, ekyo kyekituufu. Naye namala ne nduwulira nga mulimu ekigambo ekifaanagana, mulimu ebigambo nga bibiri ebifaanagana. Eri wansi. N'olyamu ebigambo nga bifaanaganamu ebiringa ebiri mu lulwo. Oluyimba walukuba Lusuku lwa Cement walufunamu oli kyayinza okubuuza. Yogamba lwo nalufuna kuba lwe abakuba ennyimba abajjukira Captain Dollar amuwulirako. Oluyimba ne lukuba ne lukola ki? N'akomekeza ntafunyemu omugenzi Master Blaster ntabize nzyankola ez'enjawulo aggala kuba oluyimba naye n'atalufunamu. Lusuku lwa Cement walufunamu? Nze simanyi balala butya bwe batafunamu na butya bwe bafunamu, naye nze nalufunamu erinnya okubanga abantu bammanyi era abantu mbebaza nti balwagala. Naye ekikwatagana ne ssente buli omu asobola okukimbuuza abatamanyi gye nvudde wange oba babadde nga batandaba. Naye nze oluyimba olwo nalukuba 2022 mu mwezi gw'okubiri. February 2022. Yes, era show yange yasooka yali ya Valentine. Akati nagwa ku accident mu mwezi gw'omwenda nga guggwako. Kitegeeza nakolera emyezi 4. Mu budde obwo nali neetaaga nga omuyimbi atandika obutandisi byali bingi nga kubeera okukyusa obulamu. Kati sisobola kugamba nti nalufunamu ssente bweziti. Yes. Anti bw'oggyeko okubanga oluyimba lwakuwa erinnya abantu bamanya na lyalimpa. Tolabira birabi wafunamu oggyeko ofunamu erinnya n'abakazi maybe
Kuba bayimbe mu kuba hit mbate mukyafrika kuba kyala babanoonya bunoonya. Ekituufu tewaliwo birala bye nafunamu biryawo. Kubanga ebbanga eryo lyonna namala n'okugula emyaka 2 nga kunuma kati ono 2 aweddeko 225. Kitegeeza wakayitawo omwaka gumu gwokka nga mponye. Olinga atereddemu. Yes. Accident yeno bwamala okifuna omwafiira kati omugenzi Grace. Abaala waliwo paati y'akakima. Bulyako ebyakakima nga waliwo agamba waliwo yabbibwako akakima. Wamulyako yabbibwako akakima. Sawulira yabbibwako kakima naye nawulira ku sitori y'enkima. Tebyakkanga mu Kongo biwulidde. Tewaliwo ebyankangirako wadde. Gwe watyanga akakima yakalina yakalinayo. Anti waliwo agamba mbu wamubbako akakima. Ajja akanuma oba nakabba. Naye nga akakima kalimu mu mmotoka nga mufuna accident. Ebyo just kyali kigambo nga bwowulira. Nga gwalina akakima. Bayogera bingi nnyo, bajja kugamba bingi. Bayogera bingi nnyo si kakimako. Oba oli Illuminati nga bakyogera mu Uganda. Byonna babyogera dda naye. Eyo ndowooza y'abantu banafu. Tokkiriza muddogo. Eyo ndowooza y'abantu banafu abalowooleza mu mbeera eyo eya Illuminati. So nze sibimanyi ebyo ebya Illuminati. Naye nze kimanyi nti ndi muyimbi ayimba obulungi. Ekyo nze kyemmanyi. Anti oli muyimbi ayimba obulungi naye akakima kaasani ndugga. Asani Nduga yagamba nti amanja akakima. Bakubanja akakima. Ajja akanone. Ne bagamba akakima kaawona katoloka butolosi wano nga bakafuna accident. Mmotoka yali yakagwa. Akakima kali mu mmotoka. Akakima kone kadduka kuba. Kati akakima akakola ki mu mmotoka? Ono yamanje yakajja gye baali ku mazzi. Omusawo yali akakuwadde kakuyiseewo. Emboozi ezo nalumwa nnyo nga nzirabye ku TV z'eggwanga. Nga buli omu ayogera nga bw'alowooza oba bw'asanze. Ekyanuma nti abantu abali babyogerako baali bantu bakulu ate nga babiweereza abantu bonna abakulu n'abato. Ebyo biboozibozi kale tugeze oba ebikulaakulanya omuyimbi oba ebimuzza emabega ku bibiri. Tutwale nga stand. Buli omu yali accident yali stand. Anti agabye ebintu by'amalogo biki ebyo. Koze emboozi gyagambye yakakima. Emboozi Emboozi yakakima jasano. Buli omu yayogeranga kyasanze. N'abali ku ground baagisudiya nnyo. Abaaliwo nga mu kati ono yali mu mmotoka. Ono asobola tugamba. Anti kolo yali mulwadde nga tasobola kutugamba kituufu naye nga abaaliwo bo bagamba akakima kaali kadduka ku muti ne kabalaba bo nga basiita. Nga bafuna accident. Kakadduka mu mangu. Era Asani Nduga yagamba akakima yakaleka naye teyakakola ki? Teyakakwatako naye yakati atenga musawo Muganda. Ate akakima kaali kako. Ate akakima agamba nti amanja akakima. Era yeebuuza akakima ako. Oba Asani Nduga ajasi tegeza babaka banja oyo ati just anyefu gundi ati music ayinza okubanga nga n'akakima tekaaliwo. Just yo kubanga be bajja nako bo bennyini. Ekyali awo yali accident eyamalawo abantu n'abalala ne balwaza paka n'olwaleero nze ndowooza nti ensonga lwaki ndi bwe nti naye tekaali kakima. Ebyo byakakima baali bagezaako kubika mawulire matuufu oba kunafuya oba kugezaako kwerabiza abantu kuba nti
bwe kiba nga kigenzeewo ng'omuntu yakusudde ku accident obuntu kitegeeza nti aba asobola okusigala ng'akulwana kati aga amawulire tosobola geewuunya agatambulira emabega w'ebintu ebyo webityo. Onna kyoyogedde kyenkulidde omuntu nga yakusudde ku accident nga accident ya muntu nga yaddogo nga mpange kubanga oli akusindikidde akabenje. Awo simanyi naye kale ng'omuntu akusudde ku accident nze kyenjogedde simanyi Accident yali nakyo okusinziira ku ggwe nga zino eza bulijjo. nze engeri gye ndabamu obubenje ku kkubo si engeri akabenje kange gye kaalimu n'engeri gye nalwawo nga ndi mulwadde emyaka egyo 2 gumba lyokka nakyo kyanneewuunyisa. Kale so kyenva ndowooza bwentyo n'okusinziira ne bwendi kuba siri bulungi ndowooza amawulire mubeera mugalaba eyo agagezaako okusangulawo omuntu oba erinnya ly'omuntu. Olina abayimbi omutali makambo gwe oba osuubiza mbayinza okuba nga be baakusindikira akabenje ako naye tali wekka mu mmotoka mwalimu n'abayimbi abalala lwaki olowooza bwotyo? Anti emmotoka nze yali main era nze yali agenda abantu bali nze yali abatwalako obutwazi baali bakuwerekeddeko. Yes, kati so kitegeeza akabenje kaali kange tekaali kaabali. Akabenje bakakuweereza buweereza abagezigezi nga baagala akirabeko kyobola tebamutta ne bamulekawo. oba kiridi yakuloga nze kati kino nkyagazaaki ekisooka talina kikopo kya bbumba mugenda kinyula mu kyayi. Talina kikopo kya bbumba mugenda kiva nywele mu kyayi tasobola. Nina ekikopo Talina nnimiro ya njaga olira talina nnimiro ya njaga kumpaayo miti kati muloge mwagazaaki. alimba olina ekikopo kimu n'ekikopo kimu ebyo byonna byakugwako byonna byanzigwako. tolowooza nti bwakuba ennyimba omaze ofuuka star awutuse waliwo elementi y'ebiragalagala mu kaaliyayo gwe lyoyinza okuyita eddogo? Ebiragalagala nga ki? Enjaga. Lwaki mwekwasa ebiragalagala liri ddagala? Enjaga Shalom. Ekyo simanyi ngeri gyesobola kukikunyonyolamu naye nze abamanyi bamanyi. Tobikozesa? Si bwe ngambye nti abamanyi nze bamanyi ngera bwe nkugambye nti nava wali Kawempe niva wali ebweyogerere n'ensibuke wali Gaba mpwetyawo mpolampola kati so abantu abo bandaba kuba nga nkyali muto. Naye nga Shalom kyenjagala ojjewo ekyogamba mbu ebiragalagala ddagala enjaga ddagala bamanyi engeri gye nnakulamu era abasanyufu nnyo okulaba nga ndi bwe nti abantu abo baali basanyufu luli njaga siwa kati basanyufu kati kuba sita waabwe omwana waabwe era abakwatidde bendera. Nze ndowooza bwe baba bakyalina essuubi bendera akyagirina kongera ndowooza nti naye wapiera mu bendera bwati bendera akirina akyalina peeni kati zino okola ayagala nakola alubamu wetuva wano ayagala yimba nnyimba 12. sigenda ziyimba buyimbi nazikola waliwo endala zowina naye kati waliwo zenjagala okugattako ennyimba 2 tulyoke tute alubamu. Soba 12 siza nayo ennyimba 10 obuza ennyimba 2. Ngenda kusooka kuno olunaku akola n'ennyimba 6 era ayinza n'okukola 4. kati ziragawo azireka mu studio gye ziri just akyali mu organizing nga wagambye bya YouTube ate kakyakere oba afudde nakyo kundi okunoonya hard disk nga tunoonya hard disk tasobola kufa akyaliwo Katonda yakimugezesa n'akiyita mulede ekigezo yakiyita kyekyo sinnaba ekyokufa. Etegeeza kati embeera gy'olimu yonna byava ku accident wafuna senga teyabaawo senga tuli wala kati nze bwe ntyo bwe ndowooza
era bwe ndaba nga tonafuna accident walinako omuntu gwonako naye embiranye nga mulu field yemu taliwo wadde n'omu kuba nze sigamba nti oba nali nnyo mu field zinabanga eri waka nengenda mu studio nenkola obuyimba nenzira ewaka saakubako bibaala nange onanzikiriza nembuzayo ekibuuzo alimpa nemubuzayo ekibuuzo ndabira mugagozi agalaba kino ali nsinzira ku kibuuzo kyakubuuziza Shalom wange wenayo omuntu n'omwembiranye yonna n'omuntu yenna nanga akola ekintu kuba munaye bama batukola ebintu ffe tuba tubamanyi nze okuba nze okugamba ati kaba kandoga nze negamba ati yamanyi ne gravity yennyini nze namulootako ng'ali ku kyotanda ali mukujogeya bigambo bitali birungi nze bama balugo bange bakola ki mbamanyi abandi bangi naye njogedde abali maini abayisayo emitwe kalulira ali kati nkubuuza ali kuku 2026 naye kankuwa ekibuuzo wayimba lusuku lwa cement oluyimba olwani yalukolera producer ki Yared oyakolera oluyimba olwo madamu nemukolayo ennyimba endala nedda kiva ku kiba kitemukolayo ennyimba ndala nga yakolera bulungi oluyimba olwo anti kakati oluyimba olwo twalalukola mabegako netumala netukola ennyimba endala mu studio wanisiimu netugendako kuba ensonga nkulu nnyo netugendako ewanisiimu kale so tubadde nga tutambula maziga bowa bawa yagikuba kati tushali ku nsonga Yared yakuba lusuku lwa cement ati okyabuuza lwaki tebaddewo mu studio wa Yared namukolayo ennyimba endala olwo mbadde nzija okuddamu era kyembadde nkyayogera anti badde ntadde wabbawo kale tuddeko Yared kakati bwe yakola lusuku lwa cement yalukola 2019 audio yakuba 222 mwezi gwokubiri audio netulyoka tuliwa video nelukubira ddala bwe lwakuba nze saddamu kutuula waka paka lwenagako accident nga booking zifuuse booking era ekyasinga okunjawula ne manager wali nga bwe nkugambye nti twafuna obutakkaanya nze saalabanga ssente za booking nga ngenda kunona balance ate balance oyo gwenonanga kwe kuli 40% ezange kati nga booking simulabako ate ng'endagaano yaffe yalinga egamba nti buli kimu tuteekeddwa kukikola ffenna buli kimu tuteekeddwa okuba nga nkimanyi nga naye akimanyi kati ate ebimu yabikolanga yekka kakati nafunanga okunyolwa kuba nasiibanga mu mmotoka kumpi nensulanga mu mmotoka mala okuyimba wali mutambulirawo ne mugenda ewalala mala wali ne mutambula musana musiiba mutambula kiro ne mutuuka ne mugenda okuyimba ne mumulamusa ababiri n'olinnya ku stage ne mugenda ewalala tewaliwo obudde kati tewe nagwe ku accident awo twali tumaze okufuna obutakkaanya ne manager oli kati enkwatagana yange ne Yared oba ne producer abalala ne bwe mulaba siteekayo obulungi bintu muyinza okulowooza nti ndi munafu naye kituufu nanafuwa mu mbeera ya ssente ne management kakati nembanga abantu beneetaaga okutuukako sisobola kubatuukako mu budde we neetaagidde batuukako ng'ekintu kye njagala okukola sisobola kikola mu budde bwe nsobola kukikoleramu oba bwe njagadde kukikoleramu ekisobola nti nteekayo music olumu abamu ne bagamba munafunafu nti koolwo kye mba nsobodde naye mba saagala kubeera awo nga sibawadde byebyo byebadde nyina okukubuuza okujjako nekya David Lutalo oba David Lutalo kyaliwo okubanza onyimbiramu nga ye simanyi oba mwali mukwataganyeeko wali omiitinzeko David Lutalo simumiitingangako tomiitingako nakola interview ne David Lutalo nayogera ku nsonga zo baali bagamba mbu yakuloga
onyoze bugati abiwulira kati nze kambigambe abantu baali bagamba David Lutalo yakuloga mulina we mwali nze nga naloota Ronald Mayinja ojjawo manyi n'abakuloga obamanyi naye okyakuboogera ogambye waloota Ronald Mayinja oyo n'amayinja agakuba akuloga kuba n'amayinja Ronald Mayinja temuyimba kyekimu like it's different that's ebirooto oba biba bituufu yakabirimba anti ebirooto kati simanyi byali bituufu ne baŋŋamba Lutalo nga yeewozaako mukawozaako yagamba wali oyimba nga opafominga najja n'akufuuwa ssente ate nga nagaita mulabangako asobola obutalaba Lutalo nga mufuuye yakufuuwako anti kakati nze ate bwe mba nga ndi mu kuyimba nojja n'onfuuwa mba sikumiitinze tugamba ombuuzizza nti wali omumiitinzeeko kale wali omulabyeko oli wajjako mu kifo kimu ne David Lutalo nga muli mu kifo kyekimu nakakola naye show ezisukka mu 14 mukwano gwo simanyi oba mukwano gwange kuba soogerangako naye waliwo omuyimbi njagala nkakuzanyira emanyi njagala bintu bya Wini njagala olimba olwo ng'alutandika yatandikira ku gwe yakwogerako muyimbi ono bamuyita Jebbi Byekwaso wamuwulirako naga Ronald alimpa olwagikuba wano ngagala kubayimbi be baaloga Vincent Sega bamukomya naye nze olwo luyimba ng'era bw'okiwulira nti bantu bangi babaloga yali ayagala kutegeeza nti eddogo gye riri anti ayimba n'agamba Ronald alimpa olwagikuba ne bamuloga naye ng'obuzibu bwava ku muyimbi yamufuuwa ssente ekyo kirowoozo kyenga ye tosobola kukimugaana nga ye omuyimbi era nga muyiiya tosobola kumugaana kyayiiyiza teyakwira ku simu tanataluyimba nze bakankolamu ennyimba nga bayimba ku nnyimba zange abayimbi basukka mu 5 naye tebankubira simu so bakola ebyo basuubinga nebagulako emisango baba abavumaganya abantu abalala kati ate kati omuntu ayiyiza ekigambo kye ng'ekyo nti Ronald alimpa olwagi kuba ye kye yalowooza era kye yalaba n'omulala asobola okuba nga kye yalaba kubanga nange era kye nalaba kubanga bwe nali sinaba kugikuba era nali sigwangako ku accident era saali mulemu nga tonnakuba hit wati ofunanga ku accident ezo oli muhiti ejjirako ebizibu olinga final anga buli final lwakuba hit bw'atawana kufaalisi yabeera ku ndiri okumala omwaka nsaalinga final bane final bwebityo webiri we bitambulira era nze bulenda balimpa ndaba final bulenda final ndaba bannaye mwaka ogwedde final nakuba oluyimba lwe nti kakati nze saagala odire alio mutandika omumuteekateeka n'abayimbi abalala tusinzira ku situation kale osobola okumwagala nga bw'omwagala naye kati so agamba nti bw'olaba ali oba olabye fayini ekyo kiba nakyo kirowoozo kyo anti nze ndaba nga kale ngamba engeri gye bitambulamu ebintu byammwe bino ebyange biina biteeketeeke okutambula bwe bityo tolina tambula bw'okyalimpa you're supposed to be somewhere so kompulirize kati ni muzeeyi engeri gye biri mu kutambulamu waliwo ababiteekateeka bitambule bwe bityo so sigamba nti nalemererwa ddala paka wabula nti buli kyentegeka bakitegula mwana ali nze kankubuulire nze ali mwagala nga ali waggulu nnyo amazzi kankubuulire amazzi sobola kusirika kubeera okukola ki alimpa alina kubanga alinamu nga yampa ne ku ssente buli omu ayagala mbeere waggulu nga yampa ne ku ssente ono gw'olaba buli omu ayagala mbeere waggulu naye si buli omu eggwanga lyonna kubanga tosobola kusanyusa buli omu kati abo botasobola kusanyusa era nabo tebasobola kutuula kukulaba ng'oseka so be bantu benjogerako nti
tekyewuunyisa nze kwogera ku bantu ng'abo kubanga eno industry ya music n'abatunda ennyaanya ku kkubo balina ebibasumbuwa era balina engeri Shalom kankubuulire nze njagala nnyo talents Kididi nyinza okuba ennyimba eziwemula oba ezikola ki oba kale nze mba nsanyusa abavubuka engyo tubeera mu nkwakyo manya abavubuka bye baagala naye nze njagala nnyo talent kuba nze nkya otansanga wamma n'alimpa era ogenda kunsanga ndi ne fayino otansanga na fayino ogenda kunsanga ndi ne rekodi era butida otansanga kyobulaba ntambulira nnyo bantu abamaloboozi omanyi lwaki ntambulira nnyo bantu kuba bonna bayimba bulungi fayina nyimbira bulungi nnyo ne alimpa nyimbira bulungi nnyo ne rekodi era nyimbira bulungi nnyo ne Johnny Wula nyimbira bulungi nnyo ali abantu abo we batyo nzo bamma ndi connected ati mba ndabiranga era kyobulaba mba ngamba lwaki eddoboozi lino liba bweriti lifa weriti ati fayino yagamba naye akyogerako nga twogerera ku ensonga z'eddobo aga one abamu be bawandiikira ennyimba aba akwagala obeera awo oleme kuvaawo osigale ng'omuwandiikira oyagala abayimbi abali talented ab'amaloboozi mbagala nnyo kyobula ndi fani wa King Saha nnyo nza siba okwagala King Saha abatawemula naye ate gwe Kididi tolinayo kayimba katawemula anti nze kati munnaye nze kati mbasagala omanyi nanti abayimba abali mu style bangi abali mu style style ya maloboozi ebulirira kati eno bagisuulirira eno side ate wenjije eno eriko ababiri bano ba gravity liri pass simanyani nze wakinywana n'abantu abana ne stalwana n'abantu 10 chobola banze ngamba kanejje eno naye nga n'okuyimba eno so okuyimba munaye nenzika so okuyimba ennyimba za maloboozi Kididi nsobola ngezaako kale ngezaako embanja gadde ayimbira ddala njagadde kuba tulina n'oluyimba naye nga tuyimba buyimba mulina akayimba mwe babiri era gwe atekamina ebyaffe ngambira nnyoko nedda ate awo mbanzi kakka nnyina n'oluyimba nze nnyina n'oluyimba oli mutambulo tonna luli oluyimba lunatadde olwago njala nalutekambya politics nno bakkakkane luli awo lugamba atuzaalayo omu naye nkwatagana yagaana abooluganda nina bangi wendiga gawala muli balaba wala nanze kasita tompalanira baana kyabadde Kididi kalina olulimbo naluyimbidde bantu kale bewala n'abekika bakola ki wala nanze kasita tompalanira baana nga temuli wali sente nina nonya mwala gwensuza oyo gospel gospel kazile kanyimbe gospel mbere nga ate nfuna endigezo okuba nga nsabye kati mwenyimbe ezo Kididi ngoyimba family takubira ku simu naga mwana afato tadde lu daddy yasinga okuzaagala era ngamba nga tonnataayo kapya era wena taddolo olwenkwatagana yagana buli omu yagambye Kididi obadde ki ne munaye be kale nze mbimba nga kwali nga bayine kanyimbe mu leero nyimbe nzikakane mu nga balimpa Kididi tata we namba nfani wo tata wange nze ne mama wange yampa idea ya noliyimba nabuuza mama nayigirawo okuzina ko mama tata we yali muzinyi kuba yalumpa era namubuuza awo nangamba munaye tata we nali yeti nkula konziraira yatwalujja mu mboozi oye interview yokola naye nekusuka andi munaye gwaze side ompedadde bunyo mama byoyimba abinyumirwa anyumirwa nnyo ennyimba zange mama number one support ate yasinga n'okumpa idea nagamba yimba ku kino era kati olaba simbadde sita abadde mulwadde mbambi nga sita naye kati gye yawonye yagenza atebeera yinza ottayo akalala ayinza okumpulira nangamba mwana wange yimba kano kuba yali yampa idea naye n'atagimumalirayo eri awo mbu abakazi baagala emboozi naye yagimpa nga n'abasajja nabo baagala emmaali nalonyera dukola kuba nyala mukuyagayo mama soko olumpandiike ennyimba zayimba kakula akayimba mbanyingidde mu katale ke naye kati temuli kati akalimu akatale kalimpa akaagala kuba kalimu abantu bangi leka nange nfune edduuka lyange ntunde ebinyebwa byange sajja muleka atunde ennyama ye abaavu bangi abalya ebinyeebwa gye bali layini nfuna mpanvu n'abennyama bangi abapaakinga leka naawe tebaamu naye abantu beeroga oli n'ateeka wano ennyaanya n'oli n'amuteekako ennyaanya n'ateekawo ennyaanya n'oli n'ateekawo nanasi n'oli n'ateeka kati gwayakwana nabo gwanze kateekewo ekinyoobwa bukya ennyama ebeewo nina n'omukene nno 5 mukene
Muduka lyange. Nina mukene singa bano balwa okukola nzaba mukene nyina bangi. Bitano nayo nasoba na ebintu bya biseera. Ofuna zi booking. Okufa obufi. Ngugambye ne bitano ne mmeka bajja ne lero nyina genda ga ku birthday. Ku birthday ga kweba ruimba ki? Birthday ya mwana mutu ngina muyimbira obuma na yasoma. Mwana manyo gata. Obuma 2 plus obuma 2 bubeera obuma bumeka. Bubeera bumeka 7. Agamba obuma na nawe. Kani yogera ansenfu. Obuma 2 plus obuma 2 bubeera obuma bumeka. Bubeera 40. Bubeera obuma na yogera Luganda twayimbye ko luzungu sasoma. Kati bakwise ku birthday. Ngida ku mwana muto bamuyita gundi bajja bamuyita Ava mwana bamuyita Ava. Omwana muto muyimbire obo. Akagala nyo mama yangambi janku birthday mwana notajja. Nampa mafuta. Ngangina kujja yanyaba. Yagamba nagozi nabo. Like wali dancer before nafuka muyimbi. Eche nagambye video nyingi nazinamu. Nazinanga moti mwe video zo. Engandi mu video nyingi za moti fameka Kenzo. Nazivuli video njirimu esisinga. Kwakanya kulaba kuli yako nyoga nenange nsolo kukola. Nagezesa nagamba kangezesa. Chikwatayo. Chikwatayo munange. Gwe twetambulira ko ngo mukunja atasera. Loko down kugaye byagano limba lwagana ne nteka sente nina loko down tukwata ne video negana. Ne TikTok yajja ne bankwatayo ka video yawo ngandi mukulekana sente nina ne bozi nawe nikasoka ka. Agamba nagozi nago ne tuwogira bo. Ne kakuba ka video ke kazu kusolo yemba jerwali. Niwitawo. Retail speed. Kati ngoje ko gravity. Ne anyo mulago akuloga kabako. Banji ne lipazo yageza ko ne bigana kuba nange ndiro kwetambulira ne bangambo ne yageza ko ne bigana. Ali lipazo abadde ku bebe ko list. Bebe ko list wajirabye. Musirani ogenda la byagenda ogwako. Nagamba nali bebe ku list najirike mu yange onane gwa Alfadi. Yeli yakananga zali naku 2 ku macha. Moka ne gwawo yonna. Gwitiro gera lipazo. Bagera musi bakembutola abakaza amulombe waka. Ebizo bigera kujja. Sio alimo. Omuntu abera ku bebe ku list aba. Beba kuba campaign ate wala ebasini simanyani. Aba kuba campaign za NRM Shoni Styles twabalaye. Bagenda buli ukyalo bagenda bakola ki hato za chechi batambuza nomwana ino obutambi nabisika musu nakala obutambi ngabuna siye ka kati abalipaza batabukola obutambi just babukola ne babivaako ne babyesonyiwa kati basiba bashoni bana bato bakyalina okukola obutambi kiri mu kampi ya NRM ali panyado ku element eri tozambu element ya yenjaga mweri okubanga tokyakubanga wanyakwera at the peak. Anga munaye muniga akati muniga zewe nali nzija okuyimba nga bwe bandaba era bwendi bintu bwe najja gula kuba nti tonsisinkanangako nza okuba sikolangako interview naawe naye nga bwe nali luli ne kati bwendi. Are you in touch with your mom? Mwogera ne mama? Nabaddeyo nga 27 December. Muri okay? Tewaliwo kitugenda kubeera okay. Lwaki obuuza nti kati waliwo ebyaliwo obyerabidde ebyo byaggwawo. Oli mama tebamanyi nti byaggwawo. Nati bantu bakimanyi nti oba byaggwawo kwatovanga kwafaayi. Anti kakati nagenda na Spark TV ne mmanjulira kolo nengenda n'omukyalo omulala ne mmanjulira ne mwetondera ebyo byaggwa. Ffe tetulina buzibu mpozi abayina obuzibu. Nenze nkimanyi ati byaggwa naliwo nabitegera nga bagenda byonna namwetondera. Kakati just ekyo era nakyo kigambo ekyokukakatika ku bantu nze oli maama wange. Babagala kukakanya abungeese ebintu. Tewaliwo muntu asobola kwawukana na maama we mu mbeera bwetyo. Nze nali mu mbeera ya bulumi era ebintu byonna bye nali njogera nali mbyogeza bulumi. Olumi nga buva ku kyobo. Nali ndi ku accident kugumba ku bulumi bali buva ku gumba. Obuli physical bweso okulanga eggumba nayo n'obulumi obuli munda
nga ina pain nga bwe kuli ku mutima. Obulumi nkugamba bwa ggumba zisayinako obulumi bwa munda era sibubeerangako era nsanga nnyo abantu nantunuulira ye nalowooza nti ye kyawulira mbuuzi kyempulira so nga nedda nze neemanyi kikyendi era ntera obba tunuulira mu ngeri y'okukeneka kuba tebamanyi ekyo kyekituufu nti omuntu okumumanya kyetaaga okumusemberera kuba oluusi nti nene emboozi gye tunyumiza oba tetugisuula. Bw'otunuulira endongo ya Uganda omwaka oguwedde osobola kugiwaako comment ki? Omwaka oguwedde 2025 nze sirina nnyo kye nsobola gyogerako mpozi ku sayidi yange nti tebadde nnungi kuyo abalala so simanyi ngeri ki bo gye bayisizza. kuba tujjukira naye wafumira ku list ya waliko ku bebe ku list nolimba twali ora sindoni 2022 waliko ku bebe ku list yaliko munnaye naye tobibala yanjogerako kaawo naye yaliko nesijeri pako bw'owalana lisiti yaffe kati gwe nkuzudde bw'owalana lisiti yaffe lisitandeke ogiwalana lisiti yaffe nagiriko naye nze okuyimba kwange tekuli bwe kutyo ekyo nze nkitwalanga kintu ayogera bituufu bebekulu naye lwakuba lisiti ebituufu bye tewali amuganda kubyogera ye waddembe okwogera buli kimu kyayagadde okwogera akitekerako akasente kumuyimbi bwemwangula wagikubaako sente naye bebekulu etegerekeka ebeera eyanjawulo ku ndala bwali ku lisiti bakuwa ku sente kati kigamba sina kyenafuna nafuna bizibu nosanga abasinza okukola abasinza okukola nga tebasiimibwa batuweyo akasiimu kati bonna beyasomye ku lisiti balinaki ate gwe yasomye ngaali wali ayayuuya naye nga yadde ku lisiti ngayadde ku lisiti naye ngaali wali ayo bamubanya ne renti bagenda mugoba ku makya ogawulira amawulire bamugobye mu be ku lisiti wala yakulembeddeko sikyagiwa nabuli alubamu yasinze Black the Chains alubamu bebe kulu kenyinyi nze nagitya nogitamanyi nowogiraba ofuna ekizibu nyiza n'okwekoona ngwaye njibeera wala eringa sirimu kididi mbala nya kuno mutambula neno ne alimpa ogezaako ku revivinga Kalia kugikomyawo yani eyalo na alimpa ani baza yagala abere ku top wonna ku nsiba nti mukabirira muganda wange tubere ku top naye nga gwokabirira yakulaba omutambuliddeko nkugambye alimpa omubeerako nomukubira n'essimu taata yo jangu tukole bwetu ne bwetu naye munaye muyinza ogaba naye oba nze manager nze ki naye omusajja nga yali biza akolaga ali biza nnyo nno nga yinza okuba talina biza nnyo kiri awo naye ng'alaga ali wala ndipa kwaki oba alimpa endongo wagikoowa tokyajula nnyo budde yabiŋambako ku ssimu awo nanga nze kidi mwana endongo nze njagala nnyo endongo yange nga nze era mmanyi nti sisobola gikoowa naye waliwo embeera endeetera okubeera bwekyo nti kati nsobola okutundatunula nendaba nga wendi sigenda kusobola kufunawo kyakulya nakyendabiriza abantu bange oba nakusasula redi ekyo kiba kijja kuntwala eyo mu kyalo nezibandi ezo nabandi awo yamuwamba gambye nabamwetaaga bamunoonya kati bamulaba nabandi awo bayakojjaawe kakati eyo mbaddengayo nayo olw'ensonga mbadde nga nninda era nga nteekateeka mwaka guno nkomewo nga neeteeseteese nina ekintu kye mbadde nkola mu guno omwaka guwedde mbadde ngezaako okutereeza ndongo yange aliwo bantu wangi we bantimbanga nesigenda
olumu nga baŋŋambye olumu nga tebaŋŋambye. Kati ebifo ebyo nagendanga buli we bantiibye. Omwaka guno gwonna nfubye okulaba nga buli posita yonna gye bantimbyeko ngenda nenyimbawo. Era kati mbadde ngezaako kutereeza ground. Kyobola nti mbadde abamu ntera okubabulako naye nga nnoonyezza asobola okunfuna bw'aba nga njagala. Sisobola kubula. Naye nga ye ekisooka talina simu ntuufu. Wakunoonyeza ku ssaati. Ani oba nga akimanyi? Esimu wagikwatako lunaku 5 batagirina. Omuntu anjagala naaba nga tanfunye emiggo gyonna gikubwa Kid. Kuba Kid buli wembeera aba amanyiwo. Bamanyiwo naye nange wammazibuwalibwa nga tomulaba kyokka abasajja nga bamuteekako. Olina kyogeddoga waliwo ebantimbanga ne siyimba. Kale tufunamu elementi y'amalala. Twalako story nga Anikat kyali z'amaanyi. Bakutimbanga n'otayimba n'otaba na nsonga eganye kuyimba. Twoza nti n'abantu abakutimba ne bayinza okuba nga nabo balina kye bakola bagaa katukomye omwana ono akome ku ffe. Ebintu si bwe bibeera ng'oba oluusi omuntu waba asuubira. Oluusi by'osuubira si bwe biba ate by'otasuubira ne biba bwe bityo. Kati so sisobola kwekwasa abo era tulowooza nti nali ngenze mu mbeera eyo nti nali ngenze kubakolera nti oba eddogo linveeko. Nali ngenze kutereeza ndongo yange. Ekyo sikisuubira nze. Nati oyinza obba tokisuubira naye nga kyekituufu ekiriwo. Naye esobola okuba endowooza yo. Oba endowooza y'omuntu omulala yenna. Kubanga tubeera n'abantu bangi. Alimpa yitaagafunira oba kizimbe ne bamuteekawo ne mugaa tovaawo beeraawo tebamuwa buli kimu kyayagala n'ayimba yimba eyimbe buyimbi n'eno gy'atambulira olaba tuli wano naye tunyumya ng'ategeera. Alimpa kati ekiro ssaawa 5 nkubiraako ngamba Alimpa ali bankutwaleko waali ajja nakuba yakwera yagaggwani nga sikumanyi nyaba yakwera bidde ayinza okukuba omugere. Tekizaayo ku kiri awo kyeboogera mbu Alimpa yagwa eddalu. Wabeera mu vibe kyekyo weebale otuuse ku point kyekimuyisa ati agudde eddalu naye nga naba tagudde eddalu kati kubuna obudde tomulaba nga ali fine. Just wali ba vibe nga ali high abantu okubamba mbu mulalu naye omusanga ku makya ayinza n'ofukamira wasibye otye Anti kakati buli omu asobola okulowooza nga bw'alowooza. Ne Kid si mukyamu naye nze wemba ng'endedde awo kitegeeza mba sina pulogulaamu. Gwenza okulya mu bintu byaffe. Tukangaza Kid nze yali badde nnyo omwenge nentabuka nze akifaanana ekyo. Anti kakati ate omwenge ono gwagamba ekyo kiboozibozi ekyagenda mu bantu. Owulira? Anti abantu era be bakulaba ng'onywa omwenge. Anti era kati njagala ompulirize. Kiboozibozi ekyo leero saatambudde. Alina kubanga leero saatambudde na bbaluwa y'eddwaliro. Mpulira weekanga olinga atakkirize. Naye nafuna obulwadde munda mu lubuto lwange. Era ne bankebera ne baŋŋamba nti ebyenda byonna birwadde. Wabula nga tebamanyi oba ebyenda birwadde byava ku accident. Abadde akyanyonyola. Anti kakati oluusi ogenda n'oyogera n'abantu nga oluusi tali ku mulamwa gw'oli mu kwogerako. Kati ekintu kyemugamba kya dokita musawo yankebera omusaayi gwa mirundi 2. Nangamba nti ndi mulwadde alusa stepu ey'okubiri nangamba ziba steps 3. Nangamba steps wabulayo stepu emu yokka. Nangamba naye singa ngenda mu stepu eyo bagenda kufuna kansa. Kakati nangamba omwenge ogwo ngwesonyiwe chapati n'ebyokulya ebirala awo byaŋŋamba. Kati so ababadde balowooza nti mugenda kunkubira ku mwenge ogwakuvaako
awo muswadde mbalaba nnyo era ne wootegeka kureti mmeka bajja zinywa bazimalewo sijja gunywako nze nina ekyanteekesa wano ku duniya olubanga lwero olugezigezi lwabadde bagamba nti kati kunywa mwenge kati sijja ddowooza asimulukusaako ye ejjoogo ly'abantu abamulangira obutamiivu kakati sijja gunywa okusinziira nti si nze ŋŋambe wabula okusinziira ku lw'okwagala obulamu bwange kisobola okusesa abantu bangi okusinziira ku ngeri gye bamanyiimu bakidija abasika omulaba sekerera onyonyola kidija aseka ekyo ekigambo akyogedde okubadde twateesa ne tutta n'ekinyakula ne twetaana obugaluga ovudde ku mwenge nvudde amalabayo bano bamanyi ali nagenda wayitawo ndowooza ennaku nga 3 n'anywamu olaga ate mbadde nfunyemu ka vibe k'omwenge biki naga kati aguvuddeko yakava ku mwenge emirundi 10 guno gwagamba gwa 10 omusawo yamuwandiikira kuvadde anti kakati nze sinakava ku mwenge mulundi 10 kubanga nze omulundi gwe negamba okuva ku mwenge gwali mwaka guno oguwedde mu mwezi gw'okusatu era baali bayisizaawo amawulire ago agagamba nti ali yagudde ddala negamba kangwesonyiwa gunjogezaako ekimala kakati essaawa zino bano bamanyi naye mbadde nina omuntu eyo ewaka ng'alinga alimu abantu abangi nnyo kale nga yanfuukira ekizibu nga yansobera abadde andetera stress olumu nenywa omwenge mu nnaku zino ze yazze ewange ate nga omusawo yaggaana omuntu oyo nga tamanyi balwa ya musawo ebyo byakati oli nkugamba mukazi ono abadde ku TV naye ng'oli serious eby'omusawo ebyogamba ebyaguma bintu tuli serious nja kulaga ebbaluwa kati nze sirina budde buddawo kulimba oba bulimba anti kakati singa mbadde nze si byagamba nti oba ndi mu kulimba ggwanga seetagisa ddirimba era abamanyi obukodyo bwabwe bwe bakoze zinabadde ntidde nannyo nga mmanyi nti ngenda kufa naye kati nze ndabanga akakuluta anti olwedde ebyendabo bibeera nga birwadde byonna kitegeeza oba okoze ki oba oweddeyo obudde bwonna naye kati kitegeeza ndaba bano baseka kalabika kazannyo kaabwe kakunzija ku mwenge naye bwe kaba kazannyo kaabwe nawe kuliriza ama bwe kaba kazannyo nange ensanyuka ekirungi mulwadde amabumba mulwadde ebibumba agenda agambye ebibumba birwadde naye kati alimpa obulwadde obwo obw'ebyenda okulwala oba byenda babumba babumba wafunye ku bujjanjabi wabaakwa bw'ebbaluwa anti kaakati ebbaluwa eyo yayogera ku bulwadde obwo n'eddagala lyabwo era lyemmira oli ku ddagala eringi ennyo waliwo omuyimbi bamuyita Arakeri kakyali mu kkomera yagamba if I could take back time singa alimpozaayo emyaka 4 emabega sibala gye mabega mbala gya maaso kati singa oddako emabega emyaka 4 nsobi ki z'otandikoze ze wakola anti emyaka 4 tegiriiyo kubanga tegiri myaka 3 kale tubale singa odde emabega emyaka 3 kuva 2 kikyogamba kino singa saakikola kino siyinza kikola ebintu byesisobola kukola nze ndi muntu wa bulijjo simanyi nti ninga abalala nzisa omukka ng'abalala ndi emmere ng'abalala so ndi muntu kati era nkola ebikolwa eby'abantu nanti kanzisamu nze emabega nebyo ngamba kino sandi kikoze okugezanga mbasobola kuddamu kwekuba kasabbooni kuba kammenya natuukanga nga tuli mu ntalo obudde saabutuukamu kubanga olwakuba hiti onkubye namukutula ebagiyita namukutula taata waliwo esabbu naye olwakuba hiti nowasizaawo tewali mwana muto nga tokyakwaffectingamu nkalyayo jjukira oli mwana muto owasizza omwana omuto empasa nyingi okusinziza kati waali kakati awasinziza ddala omwana omuto yabawa myaka ng'emeka
No oyinza obba wasanga oli myaka nga 22 21 Yali 23 oba mwana muto 23 n'ekyo ekyo nali mpulira nga neetaaga era nga nina obusobozi ndamubutola kati nze ebyo byosa obudde obusaabulina pozi mbiwulira ebigenda nga byogerwa era waliwo ababyogera kugezaako okusaanuula erinnya lya Ali kuba lyo ligumu katwalivuddeko yanani akatweku Ali kuku batukulembeza amannya go mangi kubanga nenkya nja kugamba eddala ani olomodde omugenzi amaze redio yakyusanga amanya nga leero mumpite jenogera mumpite gundi sina bwe ngamba nti leero mpita gundi wabula nze n'abantu bamutuuma bukira ku makyanga amanya alina mangi n'abantu bamutuuma segete kati bamutuma omulalo mu kuyimba ko alimpa ani akuinspiringa wetugano nali neegomba omuntu ono ennyimba ye ani gwali weegomba okubeera matanyaka kuyimba saalina muntu gwe nali negomba kubeera nali negomba kubeera muyimbi owakabi naye waliwo be nali nsinga okwagala oba be nali njagala tweko bali osinga okwagala waawe bankoleranga yenje kiyaki nje kimikisa nze music siga nti bakale bakiroki naye nayagala nnyo Moses ate namwagala amaze kufa kubanga nze obudde buli wemabegako nalinga muto nga siwa nnyo obudde siba na kyensobola kuterekerako music era saamulabako sokakuga nti nali mulabyeko maaso ku maaso naye nagenda nga mpuliriza music oyo nga maze okufa music oyo nampoomera nnyo era ndi mumativu nti nze muyimbi wange nsingira wadde taliiwo kati owokubiri number 1 Kamirikwezi bebo bachampiyoni bange tolowooza nti Katonda ali akikoze nga atutte Moze Radio n'akutuwanga ggwe replacement ya Moze Radio twakigambangako abantu eyo abantu bo boogera nga bwe baagala era balowooza nga bwe baagala replacement etumalamu amaanyi naye kati simanyiso replacement kidi gwa muno omusajja affe mulina omumukwatakwata addemu atuwe that song is doing well nenjagala ndulwaneko naye omusajja ng'omugamba beerawo okimanyi yaliko mu ddiro nagenda okuvayo nga dduse ng'abuzeewo anti labayo ng'ali wakana nze basaga kubeera ku bintu byakunnimba banjagala ongamba ekintu nga kiri strict nga kyaddala sagala nnyo okunteekako kati nze bwonteekako mba ngenda vaawo mbulimba nti kati olaba nebyo byagamba ebyokunkubira essimu bino ebyomu December nze manjagala neera nagamba onkubira essimu ogambe nti waliwo omusajja alina ssente bweziti ninye nzije nga ddala nkimanyi shuwaddiru ssente bweziti naye bwanga nti waliwo omusajja okujja nga n'agenda okujja yakusoose nga gwova bunnamwaya ate nze agenda okujja ulira agenda okujja ulira wamataata agenda okujja avudde mu Kosovo oba avudde wano wakuleka kati nze nina kubeera ate ggwe ojja ova eruweero anti olwo gye mbandika obwo obudde kyoga nti mba nina kubeerawo omuyimbi alina beera mu kyalo aba n'ensonga ze eziba zimututte mu newaba talina misonga kyogamba abomukyalo tetujja kubayimbira kyekimutwala mu kyalo akadi mu kyalo kali kyogamba abomukyalo tebajja kuyimbirwa bajja kuyimbirwa naye gwe buli dakiika obeere mu kyalo ne kakati oli mu kyalo anti kakati nze bwenzuula nga bankuba nnyo ninawe nsobola okwewogoma yensonga gyeyampambu ekibuga kyamutama wulira kyeyampambu ekibuga kyamutama mbu n'okuyimba mbu bikimbu amalabayo nze bwe ndaba nga onkuba nnyo ino nze kinza kya kyalo nsobola okuweta nze mba nnwana ku kintu kyange tekirina ssente zekimpa talina waawooma okyegedde tanyumira alimpa namulungi talina bulungi namubi talina bulungi bwawo bwaliko abakazi siga nti bamwegomba nze nyamba kintu kiri awo just ngambe nti ekintu kyange nkyagala nnyo kirina eddoboozi omanyi omuyembe nga guli awo nga naye mulungi nga muvundu kungulu naye nga munda mulungi kati kino eddoboozi eddungi munda naye nga kyo kikopo kyannema ebigambo by'abantu ebyo ndowooza boogerawe batyo kuba nenkana bwe nti
kuva dda si yasoose okunyomebwa nga twogera ku Bebe Cool list ku nnyimba ezimu zataddemu ezatwewunyisizza ze style z'oyimba ekyalina mwe mukutte yawandiisa olimba misoloboka muyimba byemu mwenna muwemula kiragamu kati music wa Uganda kati naye atuusaawo nga gwe Kid nga gwe omu ku bawemula mu music industry ya Uganda namwe batandise obbaali ku Nation kiraga nti mukuze ebyo byo bikulu babiwa ne sente nina bagamba luwemula era nabo ne baluteekamu misoloboka lwate hati tunatedde olukambwe kyokka nawe n'ennyimba zo kya Kid n'ogamba onayiseewo ne Bebe Cool yakyatudde naga misoloboka kino misoloboka nakiwandiika n'ateekamu ekisododo ennyimba ze tutaayagalange edda kati semukulembeza kiraga nammwe abawemuzi mufunyeeyo kati babamanyi mu nsi yonna munaye ne music industry munaye akyuka ate munaye kati ateze ennyimba mu bbala zebakuba ekisododo mu Uganda kisolo ki kisododo kya segundi zimpulira kigambo kiwuuma bitundu bya film music gwe nga si byoyimba anyumiro naye nange wenakifuna nja kiyimba akinyumawo ekityo music yo nanyuma by the way kubanga kankubule manyi lwakyanyuma byalina okulembeza of course Bebe Cool naye yadde tetwagala wemula kyogamba tewegatta ekiro kukwemula kwe kusinga ne byagala tewenga sejjo buli agamba tawemula ne wabanga kale akola mu UCCS manyambo akwata abantu bawemula yasinga wemula musawa munana ogw'ekiro ezimu ku nsonga Bebe Cool yawadde yagambye bw'ati despite celebrating video success Bebe Cool that was weaker that omwaka gwali munafu nnyo nawana ensonga eziviirako kubanga omwaka 2025 wadde munafu by'okuyimba laziness obunafu alimpa mwesaasira bwe yandibadde ayimba muddamu kwesaasira nze wejjako onova mukwesaasira yeetulugunya n'okwetulugunya ng'omuntu nze ndi muyimbi ateesaasira Justin kyensaba bannayuganda wamu n'abantu abalinga Kid nti bampeeyo obuwi budde nze mbakolere bye beetaaga nange bankolere bye neetaaga nze ndi naye munnaye alimba wamalabula naawe ensonga endala Kid eganye music wa 2025 okukula low of false confidence amu kumwe mulowooza muli baakabi kati be baani nze kuba ekyo saakyete kama ti ndi wakabi baga final naye ate Bebe Cool list kyekyo kwali kituufu kwali kati awo yamutaddeko ndowooza kati wanywamu ayina kuba abantu amayinja ani kati final kyekola agambye nono naye yetwala ati wakabi nnyo wakabi ate wakabi kituufu naye talina kiraga nnyo wanywa omwenge wakabi abeera otya ku street ng'olyoko otayayo olina bayaye ebyenda byalwala ebyali alimpa talina kubeera ku street nawe wa Street Kid ng'ali awo anywa mwenge n'abaniga muno mbombo lwakuba mbi no kyalina kubeera mu kikomera Gochoka malimpa chikusanya omusanga ali wasiti kida wanyawa atudda ali awa na zalimpa nze ndi fani walimpa wali kutoka kati alimpa onalimpa kali kubulire onno kankubulira amanyi n'okunywa omwenge natabuka nagamba nze jina ganze ndi wakabi nemanyi n'onda banga mfana na bwenti ati nzirugala nkimanyi ndi wakabi naye ge mazima wakabeera nange kikola ndi kituufu era nange ndi kikola jalabira wakabi okusinga wo achuke mu ndabika ne mu ndowooza kuba endowooza atulagati amundabika ali oke endabikeetya alifiki kale nenda alisagala gosudi yalimpa nedda sayo sudi yalimpa mwagala nnonga onaina okuba n'ennyonyi eyiye industry okula abadde nakyoteesa eyo ndowooza gye basiga mu bantu olw'ebigendererwa byabwe era bakyaya mu bantu naye nze ekigendererwa kyange kya ndongo sirina na budde bulala era kati baba balina ebirowoozo ebyo nze ndi wabba tunuulira nze ngenda nenyigamu n'alimpa naye mba nyiza agenda nakubamu eddoboozi nenzikakkana neŋŋamba waayo Bebe Cool yadde ensonga endala emeteza industry okula 2025 drug abuse ebiragalalagala biri emakiinye kididi ebiragalalagala simakinye okane mu gavumenti buli wamu ebiragalalagala babikozesa mu gavumenti wali ebiragala wali akola mu gavumenti nga kwesa ebiragala bonna bali mu gavumenti batuka ne balwanira ki tibatuka ne bayomba bokkaboka obadde kibasinga n'okukozesa ebiragalalagala ebiragala bitta talent ate bakozesa biri ebikambo kuba balinamu ku ssente ate ffe tukozesa bino ebirayisi bino obw'ebitaano ebya bulijjo ne bali balina omuvubuka agala okuyimba kijja omu amagezi ki 2026 agala okuyitawo akole nnyo n'amaanyi
ate ayiribe nnyo yekumire mu town Makindye yekumira mu kyalo nga alimpa omuyimbi ali etowekumira mu kyalo eyo Luweero wa bw'ate olimpiji n'obudde ojjeko mu town tomala mwezi mulamba ng'oli mu kyalo ogende mu studio okole ku nnyimba okyegedde kati gwe atasobola kufata noonya kasente ogenda okuyimba ng'olinga abapoliisi oma nti banyaganya tebagala muyimbi anya sente munnanga ate babigaana ate munaye atawo ne bigaana Uganda onyabba mwavu okuyitawo nga gye bali balina sente tubalina bakyali baffe batandise bayimba ebiganye balimpa bamanyi okuyimba baabano tugwa amagezi g'omuyimbi omupya akole nnyo ayiribe ajje mu kibuga yeefase buli omu gonda omuyimbi newakutuma engatto newakutuma omunanansi ku dduka kambonyebonye abaana bwekiri nze abaana mbeera nabo kanabadde n'omupenti Pierre omanyi omupenti Pierre byaddankolero neyayimba Bikira Maria simutajja mukulu omupenti Pierre nze ndiko omukulu nenze ndi taata we lwansonga nzi industry ngimulaze naleka ate musajja mukulu kunze sijja binonozaako ebyo akuzaala sijja binonozaako ebyo akubi akuze nze sibinonozaako nze nyaniriza muntu omutume engatto omupenti Pierre akoze emirimu naye ng'akimanyi nkolera ddaadi kiridi nkole ki nveeyo era nange mulaze abantu kakyaveeyo nga gwe tonnavaayo sya ani atanavaayo nze ndi sitandeka nakuba gwe Shalom ogenza okulabika wano nga kiridi yakuba dda amazina kiridi gendesege muzinambuliri bubaka ki bwoyinza okuwa omuvubuka ayagala okuyimba 2026 nga sinnabakuwa bubaka muvubuka oyo sooka okwebaza abawagizi bange nange mweni tukugumiikiriza abambeereddewo era ne basobola okutegeera nga bwe bategeera ne basigala nga bakyanjagala ne batava ku mugendo so mbebaza nnyo okumpuliriza n'okumpa obudde nze ndi muntu wakuwuliriza siina bigambo byakwogerako ono ku duniya kuba sibirina naye nze kyemmanyi nti nsobola kuyimba singa ofuna management empya wakuteekamu sente osobola okuddamu n'oyimba ne tuva ku biragalalagala bino ebitusumbuwa ekyo nze sikimanyi kyobuuza kibuuze kidi senga alimpa tufuna management tufuna omugagga atuteekemu ssente naye nga mumusobola kyekyebuuzibwa onoomukwasaganya tukuse ku management munteekemu balina ssente alimpa mukwasemu ennaku 2 omusobola ensooka yiyo girina temutiisatiisa bantu manager alina okujja nga buli kyagala kale akimuwa kuba alimpa alina entondo senga alimpa tufuna management empya oli willing okukyusa oddemu ofuuka alimpa oli kakati nze nina ebintu ebyentunuulira nga tebiringa bwe mbyagala so gosobola okunsanga mu mbeera yo gwe gy'ogiddemu ng'oli musanyufu nze nosanga ndi munyiivu nga nina byendowooza bye sirina so byendaba nga byanandibadde neetaaga okuba nabyo sirina bingi nnyo nze bye neetaaga kukuba industry eno kale gwe kiki weetaaga ebyo ebitono ebiyinza okukukomyawo nze essaawa zino neetaaga mmotoka neetaaga house omanyi okuvuga kati ebyo bye neetaaga byokka oyagala mmotoka na nnyumba kuba agendera ku booda mbwale eyo gyagenda oluusi afatamu ka booda ate nga so abakaka bange abali eyo kirungi tujja kukubira kididi ye talina simu mmotoka sina simu era kyenjagala mama nagambye kuba nze ndi musajja walimpa newajja gyendi line abaso ojjezaako era soka nfune line yange tukole kwanza omma twatikiriziganya buli line gyafuna ebula nenze line eyo ebula maaso lojjezaako esimu tesobola kumbula wadde lunaku ate sokabula simu naye line naye n'okuba nga sirina line eyo mbadde nagijjako bujja kale nga sijagalako nti wabaddewo abantu ababadde nga bankubira nga banzanyisa buzanyisa nga si bye neetaaga okuwulira line weeriyo ati line wagisula twagibwako waliwo yagironda ng'agala ssente twagikubirangako amala girina line singa girina singa tafuta ndala z'abalala ine endala eyo ndala nateekako endala amaja sinamutereeza kya line ng'akimanya agifuna so omuntu oyo ng'oyagala omumbi alina talent twagala ebintu bibiri byokka alimpa byawulira byayagala entambule mutawaanya stand alone abeeremu ne ttiimu ye n'entambula emutawaanya n'emmotoka n'entambula booking weziri zijja booking zijja ddala nnyingi kaliwulira saaka nga balina ssente eyo bannange mujje
Osomba kunamba ngeri awo yama. Ndio labanze kidi lunaku nfuna booking kati alimba. Kidi dio yimba wa. Laba nno. Shalom muno kakule. Bagenda kutuma omuyimbi asanyusa abantu ogenda okunonya abaganda ya kidi. Nanga kidi ompe interview. Matogera kunongo. Otulaganya kuli siti. Nzirina zonna. Bane mugende ku biva namazo mulanga. Mpola aba Edu Sneaker Care balongose ngato basangwa kira cyari wa Road opposite petrol station kwa 0770523920 bachi meyenga tuzo nawe ziri bazoza ezikunyiga bazigazia ezagazwa bazifunza ngate nunje nyonyonyonyo zonna bazikolera ko ddala tuza va tutuyimide mukayimba kafaka lusuku lwa sementi ojja batu byaza amanyi aina nakapya tunzi bwayina soke kapya sembye yo kali akapya bakayita batya ebyo byewekubagiza byantama gwatalisanyukako babaki ebizibu gyokoma okubirowooza ebikoma okusimba kamakanda efesiyo kale ekyo kyogikaddiya wagifufunya zerimala nefuma naye ojosuubira okuba emirembe ebasirikidde bibawaza amatumu kama kakutaliza okubeera ku nsi buli ekikuluma olina ogumanga ffe kyovola oba olumutunywamu si ffe twakola ennaku yasangibwawo mwe mwerumye ffe nga butunywa ndaba n'abatagunywa bapangisa mwerumye ffe nga bwe tunywa eno abatagunywa obugoye booza kiro mbayimba akadongo kamanyi gwali osinga okwagala Ngobani gwoyagala gwenjagala alimbayimba leta zisinyumirwa nyimba sobola kugamba nti olina mu element y'akadongo kamu you storyteller onyumi olugero omuntu omunyumiza emboozi nga akimanyi nga kyoyimbako ate nga element bamba akadongo kamu ebasinga obba nakyekyo nokirinamu ekyo abawulira obubi nga nyimba kadongo kamu nomunansonyiwa naye buli omu kyawulira kyekyo kadongo kamu wali wamma nnyo ate nga yatunyumira naffe oyo ye music wa Uganda era ye ndongo ya Uganda kadongo kamu teri muyimbi wanatayimba ebyo pozikiri era ono yali muyimbi wa era ono yali kubbala ngaasuna yayimbanga nnyo akuba nti wammakweka nnyo naye music imwe just abasumbuwa naye music atambulira mu codes zezimu kazibeereza kids zakuba zinkuba codes twagambye ali mukago okomewo tukusaba ngaffe abagizibu eyo ready wali bwe mubeera ready nze mbasinga okuba ready kubanga bwe nali nzi just temwansaba busabe bwalina okuba najja n'amaanyi era nga nina okuba kakati kitegeeza nti temuteekeddwa kunsaba nze wendi wabula temwebuzaabuza ffe weetuli alimpa alina ennyimba nnyingi mu mutwe alanse kuyimba tatoyinza n'okuwunga kanjagala atusiibuze ka Sindon omuzungu mukyayogera oyo ali mu vidiyo omuzungu nanti sina simu tolina simu alimpa lwaki Shalom totukolere ka offer nasoka omugulirayo ka iPhone akatandika nokatuwa nokamunkiriza line ngenda jigira bagenda zituwa awana ngamba gwe bantu baleke no tulina abantu nina amagye gange aga Shalom 256 abaana abo si bangi naye bamaanyi bajja kikola tuzofuna iPhone 12 awo nega ne ba 11 nze wala yagenda kubeera najja jikuuma wakinze njagamba nenga nayo tusibuze ka Sindon ebigambo wabijjawo sukula sementi ululi wa mweyo nange nze ndi creator kati njiya ebintu bingi nnyo era ni musajja muliya kati ebyo byagala tetujja kubeera mu mawulire nabiyiya ntya byavaawa lugero luwanvu naye nga tuli balungi tewali yakyama tuli baddugavu abeerwamu badama tulya muceere kasoli ne kawo African weather tereka nkutwaleko paka e Uganda nze gye nzaala olusuku lwa seminti bya ddala lusamatooke mawaate endagala njugulu z'okukowa tewali Shalom tulina emigga n'ensozi emiti emiwanvu
eno African weather tuli balungi tewali ya chama tuli baddugavu abeerwa mu badama tulya mucere kasoli ne kawo londa nze wagira nze amatuga mwe bannayuganda nga basaba nnyo ababaddewo nga mumpagira nnyo mbebaza nnyo ba TikTok abankoledde challenge mwebali nnyo mwebalire ddala sina kyakubawa obudde buno okujjako endongo yokka kuba bye nina bitono naye endongo yo njirina mu bungi. So tagenda ne ku Shalom 256 abigeza kawunge ngenda kuchiteka mu Shalom 256 obengo laba interview no ate kumira tugasukana kwa lombere bulungi musule bulungi mwera